ne kusaidia Buchaman kusinzira down in the ghetto. We there we survive, you know, my youth. So people, stay on the TV, all on man. Makolo kafunabuza ku bantu abo. Ya tubalamusiza mwenna abali ku Bajjo TV ne tubebaza otwagala ekituleeta ku mikutu nga gino ntero kibagamba tikwe kutuusa ensonga n'eddoboozi lyaffe eri abantu bonna era ne bazanya abantu nga Bajjo basobodde otuwa omukisa okujjako ku mikutu gino egyabwe eminene naffe tulina egyaffe naye tukozesa buli platform. Ndi musanyufu nti olwaleero nsinkanye omu ku basajja abagezi Buchaman era gwe nawulira obubi ng'abuzaabuziddwa omufuzi wa kuno n'abamulya mu ngalo ne bamujja ku mulamwa ne at least abaddeyo kaakaseera n'alaba ate kati ono mulungi nnyo tuwa obujulizi bwe bitambula na butya kye kigenda mu maaso. Kati simanyi mukama waffe Bajjo kyatutegekedde ffe we are ready. Kastori awo bwe tugenda kubuuza emboozi FDC sebo mukulu Maka Bugembe Buchaman abatandisi ba Firebase tulina ebibuuzo byo bingi. Ekibuuzo ekisooka Abaana Uganda balowooza nti obala Museveni akuyite akuwe ssente kyova okukutiriza ku Bobiwine. Owooti abantu bano confidence nti ddala kituufu wakowa ebiri alaali tuwakomanye buli muntu ababanja Museveni buli muntu aba alina ennaku gy'ayitamu alina kwekutiriza ku Kyagulanyi Museveni amulabe amusike eriyo mayinzi bano abasirusiru wano abamu abasirusiru wano siba wakyasi bano NUP TV eribaako bantu bagezi bokka tebaako basirusiru okakasotya muna Uganda nti Buchaman alina obusungu baddala ku mutima tolina kyobala. Sina kyembala kubanga ebbanga lyemberedde mu NRM nga tukola emirimu gya NRM ku ground tukoledde mu bugubi ate tukoledde abantu ku ground nekituuka ekiseera nekibanga batwambaza ekifaananyi ekyokuba nti basuubiza ebintu naba nga tebabiwa abantu okitegedde ebintu ebituuka ku ground ate nga tulimba abantu olw'okubikira ekifaananyi kya president nti president wabagabye ekintu kirina okutuuka mu bantu naye abantu babakwasa ebintu by'abantu okutuuka ku ground tebabituusa ku ground. Abantu babanga ate olukongolo balusimbyemu ffeffe nyini ababeera okumpi ne president ate abaali balowooza nti tulina nga tetulina. So sibala nti mbalaka sente nedda njogera mazima agava ku mutima gwange na kiki kyendaba ekiri ku ground mu bantu. Buchaman Museveni bwakera n'akuyita tova musitulago kuba Bannayuganda babalaze tuwakowa ddala enfuga y'NRM embi. Singa Museveni akera n'akuyita gavumenti akuyise enkya tosobola kuva mu bantu wawansona abakuwagira bana boyagala okuddamu kubanga Buchaman yali ayimba music we. Buchaman wa Firebase yali bulungi nnyo okusinga Buchaman presidential advisor. Okakasotya audience ene tulaba nti ddala kituufu olina obulumi obwaddala singa bakuyita tosobola kuddamu kwefuula baba abantu bano bakuyita ne waka babagamba kambakawo ne bagala trust yo si kyakwefuula era sagala bakibalancing kubanga side zombi nzimanyi Bajjo kati mbaddeko mu NRM sinabirako mu NUP kubanga NUP president wa NUP chali wange era blood wange okitegedde ate Bajjo bino ebintu si byakoga nti kuyola sente kuba singa njala kuyola sente singa navayo dda nembyogera naye ntuse ekiseera nempulira nga nange nnemereddwa nga nzitoowereddwa ebintu ebizibu ebiri mu NRM ku muntu wa wansi ku ground gwe balekayo wansi ng'oli atudde butuuzi mu office n'atamanya kikigenda wansi ku ground fe abeera ku ground fe tumanyi obuzito bwe tuyitamu n'akaveera ke tweteekako akatwokya aka NRM akatuliko ku mubiri mba nina okugamba nengamba no Katonda wenja okufunira emirembe Bajjo nengamba kantwale side eno gyenja okufuniramu emirembe mmanyi soogera nti obakuba nti njogera mbu kumpita kumpa sente biki no njogera nga mmanyi ekiki ekiri ku ground. Buchaman bubaka kibo yinzo kuwa abantu kuna bakulaba abayigomba okujoyininga NRM nga Buchaman omulema okaba bakuba n'omuggo twali mu live yafe yasoka wagamba Museveni bajja mu luwonko nga tomanyi na kumanya byali bikubi etegeza bakwana wa presidential advisor nga tomanyi tegezo bali tomanyi na lolo jo playinga nga Buchaman
olowooza bakati bo omuntu kuno ayagala okujoyininga NRM atanalaba bubi bwa NRM. Is the presidential advisor on ghetto matters. Naye ekitiibwa ekijiddeko ne bakuwa ekitiibwa ne batakuweerako bikozesebwa. Nganze Buchaman ntambuza muggo gwange bajjo. Sina na mmoloka mwe ntambulira. Okitegedde ntambuza muggo gwange. Kati abantu bonna abali mu NRM abamu balowooza nti abantu abo batudde mu ntebeezo abatudde mu ntebeza NRM sawa ya leero balowooza ku bantu ba wansi tebalowooza ku bantu ba wansi. Projects nyingi nnyo ze tutandisewo ife ku ground nga zirina okubeera nga ziri sponsored by the government ne batazisponsoringa programs zaffe nga ffe aba ghetto wansi ku ground nga baatusuubiza okutuwa buli kimu. President kennyini nyine twetwala naye mu ggwanga okwetoola eggwanga lyonna ng'asuubiza abantu okubawa ebintu byabwe ebintu tebituukanga. Naye ffe abali eno ku ground bajjo tunyigirizibwa n'amaanyi ennyo tulumizibwa era sisuubirayo Buchaman kuddamu kuyimirira kugamba abantu nti bannaye NRM egenda kubakolera ekintu bwekiti ne bwekiti ku kyendaba essaawa ya leero okuleka ng'evuddeyo n'egenda n'etuukiriza n'ewa abantu ebintu byabasuubiza mu campaign essaawa ya leero obulimba bw'amaanyi nnyo bajjo. Bajjo alikambayo ajimakolo kavuma munankyukakyuka atakyukakyuka nga bajjo events bwabeera kati sooka osembeleke n'ajimakolo nabuuza ensonga ya Buchaman ojogerako ki ajimakolo kagwe munankyukakyuka. Ekisookera ddala njagala okubuuza Buchaman nti okuva lwewavuddeyo n'oyogera bigambo bino waafunye okuyitibwa bakama abo oba tolina kufuna? Ekyokubiri, singa baddamu okuyita olirwedde okuddamu okusiga okukola nabo oba waviiriddeyo ddala? Kuba abantu kye basinga okwetaaga okumanya. Ensonga eri bweti sinafuna simu n'emu nga bampita nakwogerako nange. Owulya sebo? Sinafuna simu neegi n'emu ate nga ndi presidential advisor ku nsonga za ghetto. Ekyokugamba nti sigenda kukola nabo ng'asaiza contract n'olwokugamba nti kati ngenda kukola ki? Okyali presidential advisor era ofuna omusaala gwabwe oba ebintu byabwe wabitadde? Ndi presidential advisor era nkyafuna omusaala gwange. Naye kaswazi cholo omuntu weta cholo oba omutegeera akaswazi naye ng'omusaala nkyagufuna. Nze ekindeese kwe kulaga abantu ebintu byabasuubiza byetaaga bigende mu bantu balekerawo okulya ebintu by'abantu ba wansi nga president amaze n'abigamba bagende babifune. Kakati gwe tukolanga live zino tuba tuze kulabisa government ye NRM omanye nti mbi nnyo naawe alina essubi ogyegattako oyongera ogikyawa. Tulina kuleeta abantu nga bano bakubulira ekibi ekiri mu NRM. Bw'obanga oli muvubuka ng'oli ku live kuno omanye nti NRM kisiraani, NRM toyi, NRM yagwa. Kati bw'obanga tosobola kuyigira ku nsobi ofunye omukisa bajjo n'enkuleetera omuntu akirimu. Bw'obanga oli badde olinamu konna akagala NRM. Bw'obanga obadde olinamu konna akatima akagala NRM yigira ku ba Buchaman. NRM tesaana kwegattako. NRM ebba abalema. NRM etulugunya abanaku. NRM ebba obululu. NRM teyina mukwana ate ekozesa ffe. Kati tuleeta abantu bano muyige nti tetufuna akalowoozo konna, tofuna akantu konna okwegatta ku kibiina kya Mwami Museveni n'abantu be. That's why nze wensanga ekintu kyonna nga kirimu kyekusa ku NRM sobola kigoberera. Tugenda kukwata kuba kubiba amasimu tufune ogenda kwogera ku FDC era ogenda kukubuuza buli omu waddembe okwogera n'okuteesa yagala. Buchaman ogenda kwogera ku kkoleyo ne kusaasira bagala ogimanya. Buli muntu yenna oli waddembe okuteesa. Nyabo ogenda mu video oyibuuze osibye otya ssebo? Jebale nyabo. Kale ssebo naawe gyebaleko. Kale nyabo. Mbadde nsaba kubuuza kibuuzo kyange. Buuza Buchaman huyo.
Mwami Buchaman gyebaleko tusanyusa okulabako wano ku podium yaffe. Kyakabi maama weebale nnyo. Ekibuuzo kigenda eri ggwe ogambye nti ovuddeyo ng'okyali ku payroll. Tukakasa tutya nti gy'ojja nga toli ku payroll togenda kubavaamu oddeyo gye bakusasula. Tunakakasa tutya nti onoonywera eno nga tetukutadde ku payroll n'obeerayo. Ng'eri gy'oli ku payroll ogenda kuvaayo. Kyekibuuzo kyange ssebo. Kyakabi nnyo muddemu. Yes. Eyo gye muli nze nabasookayo. Eyo gye muli gye mugamba nze nasookayo. Kyovola mbagambye oyo blood wange. Nze nasookayo eno njizeyo bunyizi. Eno bantu bansanga mu ghetto zange ne banyingiza mu bino. Kati nze ekyo kyenjogerako nkimanyi. Kyenjogerako nkimanyi. Saidi zombi ndabyeyo. Manyi red and yellow. Mama buze ekirala. Mulonze kubulya bajjo. Nyabo. Yaduse. Kwali Jenny. Bitter truth. Nyabo ekibuuzo kiweddeyo? Hello? Kind give us a wano bagamba wamma komaweeka omululu gw'ekikulu. Lydia nyabo kendeeza ebiwogana bwe bookubya essimu. Mujebaleko basebo. Kale maama, jebale maama. Mukulu Bajjo. Hello? Yogerako nnyo maama. Nze mbadde ngamba nkuwulira sebo. Nze okutesa kwange kubadde kugenda eri Buchaman. Nti ffe kikulu si gwe kudda mu NUP. Ffe twagala abantu mututegere bulungi nti omuntu asobola okubeera mu NRM naye ng'ayogera ku bintu ebiruma abantu era ng'ayimirira wamu n'abantu nga banyigiriziddwa. Kati we biba nga byabalema bannange buli omu azanye ennamba ye buli omu asigale gy'ali. Ekikulu si kudde no mu NUP. Singa ne wandibadde ng'oli kubanga era osobola okubeera mu NUP naye ng'era ebigendererwa byo birala nga si byakulumirirwa muntu. Okitegeera muntu wa wansi oba omuntu ali mu kunyigirizibwa. So ffe twetaaga nnyo omuntu oyo ne wanaaba mu movement ne wanaaba mu house project naye nga alumirirwa ebiruma abantu nga alumwa wamu n'abantu. Hello? Ogera. Simanyi oba mumpulira bannaye. Tukuwulira. Omukulu Bajjo gyebaleko ssebo jjajja Buchaman ogamba otya. Kati nze nsaba busabi bambi Buchaman nze mbadde nsaba osamba ennamba yo buli omu asigale gy'ali. Tulyesinkana inshallah Mungu atuwangaze twerabeko naye ebyo bye mwayagala era mubeere mu ebyo. Okitegeera mubeereyo gye mwasalawo kubeera ku ludda olunyigiriza abantu. Temubuzabuza abantu kubajja ku mulamwa. Okitegeera kubanga tetumanyi bigendererwa byo tetumanyi kikyobalamu kyo. Ya jjajja Bucha gyebaleko ssebo. Takaddemu omukyalo oli. Okay. Nange nyimiridde ku nsonga eri emu bweti Bajjo nti ebintu ebaasuubiza abantu byebintu byenkubira emmeeza ebintu bigende mu bantu nti ffe twayimirira mu kalulu akaggwa ne tusuubiza pulezidenti ng'oli naye n'asuubiza abantu ebintu ate ffe tubeera mu bantu ba wansi kuba ye pulezidenti bw'amala osuubiza ebintu ng'atambula ng'akola ki ng'agenda agamba ofiisi gundi egenda kukikolako nera kikolako n'owandiika amabaluwa n'ogatwalayo. Nze nange nnyimiridde ku sayidi ya kulumirirwa abantu Bajjo awo nange wenyimidde. Wandi nyabo. Bajjo. Tukuwulira. Bajjo singa temwakeera ku makya kutunuzaamu bakusisinkana ne Buchaman ne mwetunuzaamu kamera nga muli ku live. Buchaman alina obusobozi obuyita bannamawulire wonna waba abaagalidde n'akola conference n'ayogera ku bimuluma ng'omuntu. Okitegeera before nga mwe temunamusisinkana Buchaman lwaki teyakikola before
nga mwe temunamusinkana mulabisa wabanga ddala kyeyaliko ng'ensonga gy'aliko gye tuliko okitegeera obubaka ennaku zino butuukira ku social media TV evaako saidi yammwe ate nga nze neyange eri kiriya network terina buzibu tukuwulira Lydia malayo ensonga yo bakuddemu naffe twogereko tukuwulira malayo ensonga zo bakuddemu naffe twogereko Lydia akubuuza Buchaman singa twatusanga mu hoteri ne tukubuuza ebibuuzo ddala walina obulumi bwala twayita press conference n'obagamba nze nkoyo abantu abanyigiriza nzize ku saidi y'abanyigirizibwa lwaki walinda ffe kujja kukola live ebintu byonna mukama yabitegeka okitegeera bajjo mukama yategeka lwaki mwamala kwesisinkana mwe ne mumulabisa nga muli ku live yammwe nalyoka ayisaawo ebibye omanyi otya nti tukoye ejjogo nno muddemu omukyalo halo Lydia yogera Buchaman ye amanya atya nti nali nabyogera dda ne batabiteekayo ate nga byali ku live naawe jjajja Buchaman ate twali ku live ne baba bikoodi jjajja Bucha patusiba ku mawulire sawa bina gwe kyoba omanya amawulire gasookera YouTube zajja jjajja Bucha YouTube nze ate ndi ku YouTube nze siri ku YouTube wewe ko YouTube ya Buchaman ba YouTube gye bali gosobola okubira n'omugamba nina kyenjagala oyisaawo era ne kitambula okitegeera jjajja Bucha amaanyi g'oyina ne bw'okwata bukwasi bajjo simulabye lunaku lwa leero Bucha jjajja Bucha gwe ku ddala lyoliko newookera nebwetunuzamu bwetunuza simu n'oyogera byoyogedde nga toyise munnamawulire yenna bitambula bafacebook abantu bajja era ne tukalaba ne bitambuze Lydia nze kanjogereko nveeko kuba nze ngenda kwesooka kwebaza Mr. Bajjo ngenda sooka nkwebaza omulimu gw'okuloopo omulimu gwa peegi eno omukulu Bajjo tetukuwulira yongezaako ku ddoboozi kati omumpulira awo olyoke badde mbagamba n'omulama gwa peegi eno kulabisa NRA nakola sitabu mu maaso buli muntu gwe tuleeta kuno kubuuza ekibuuzo ky'oyagala naye nga owa respect ng'omukazi oli mabeakola ki buuza ng'oyagala kuyiga na kugenda mu maaso ate nga oli brief okay nze kantandike ngenda tandika n'okwebaza mukulu Bajjo okubeera nga wasalawo n'olaba amazima n'okomawo eka era nga naawe walaba amazima n'olaba ekitangaala n'osobola okudda at least ogezezaako okwagala otusikira abalobba mulisa naye bw'otuleetera amazima amatuufu tetunabategeera bulungi ngenda kujja ku mukulu Buchaman wagambidde nti eno gye tuli ye yatusookayo njagala omutegeeza nti negozadde akkubira eŋŋoma n'ozino kitegeera bulungi muganda wange nze ng'omuntu sikwinaako buzibu naye abantu bangi nnyo balina emitima ebintu bingi nnyo ebibaluma nze njagala Buchaman ovengayo wabeerangawo obuzibu bwonna obuluma omuntu wa wansi kozesa eddoboozi togamba nti abantu tebakwagala jjajja Ichuli wano y'omu ku muntu gwe twali tugamba nga tulaba nga asiiba ayimba nze ndi wa NRM naye ng'ekintu we kijja nga kiruma munnayuganda nga tajja kwetiiririra ajja vaayo ayogere era nze kyovula ni wano buno obudde nkyagamba RIP jjajja Ichuli twafiirwa omusajja emmekette Buchaman muvengayo ku bintu ng'ebyo mwogere muleme kubeera ku sayidi emu nga mugamba nti omusajja anaatulaba atya kyemulina okumanya omuntu buno obudde omuntu wa wansi yafuga buli kimu
ate nga be bantu be mujjamu ssente bali abasajja naye omukola ebivvulu tebajjaayo owa bodaboda yagenda okujja nze asiika capati nze ngenda okujja ekitegeera we mutuyisaamu amaaso ne mutayogera ku bituluma abasajja nga batugira amazima ga Katonda kinyinza okugamba naffe tuba tetusobola basonyiwa era ne bojja tugamba emyaka egyo gyonna abadde aliwa emyaka egyo gyonna 5 kisanja kiramba ne kiri kuva kutubonga naawe nga aliwa kyetugenda okwebuuza lwaki avaayo essaawa eno ng'alaba embeera ebizze Taubo omaze tukanyuge nze mmaze naye nga kyekyo kye mbadde njagala oyisaawo oba annyanukula annyanukule lwakuba Kuddemu. Nze saayimbako mutubonga naawe. Ddamu olabe bulungi vidiyo. sigambye nti owayimba mutubonga naawe tokootingamu kantu kamu kwagala kudaivatinga ngambye nti okuviira ddala emyaka 5 ekisanja kyonna n'okuviira ddala abalala eri mutubonga naawe naye sigambye nti wayimbayo naye okuva emyaka egyo gyonna ng'oli kusaidiye ekisanja nze kidde mu kisanja ki nze last mu lockdown. Katonda wange banammwe jajja bucha temumusonyiwa oze lockdown yabaddewo emyaka 2 emabega nze mu lockdown akenzevuddeko owaayo mulockdown lwakuba Taubo ogenze naye lwakuba bajja asose tukangamu wano tukanyugira ddala naye jajja bucha leka tumukangemu mpola mpola jajja ali mu ghetto ali ku ntandalo y'omu ghetto so ali lwakuba osose tukangamu wano tujirira ddala amateeka omuntu muyiseewo naye jajja bucha ssebo weebale kutugamba olabye ekitangaala kye tutamanyi ndagaano ki gye wali wakola ne Bobiwine eyagaana olyoka ogende mu NRM endagaano kozi otugamba wakomyewo walabye ekitangaala ndagaano ki gye wali wakola naye eno tewaliwo ndagaano kati odda kukola ki tewaliwo ndagaano Firebase twagitandika nga tuli mu ghetto kuyimba buyimbi odda mu Firebase oba oyina ettafaali ly'okomyawo eno mu bantu nze ndi muyimbi bannange teacher Bajjo kanjogere nange Black Sebo goberera protocol tukyabuuza then n'ekirala we wagendera mu NRM we bakusuubiza amata n'omubisi wali tolabyeko be balimbalimba gwe wali tosobola kukozesa magezi kokozi bagamba abalasita mubeera n'amagezi mangi kwolwo wali ogataddewa ate oza nagendayo nze bansanga mu ghetto kati gwe simanyi tuli ku ntandalo buuza nagenda mu ghetto bansanga mu ghetto togendangayo bansanga mu ghetto ne bantwala Bajjo tusooka tulayize omusajja tetugenda kwogera na musajja ebintu ng'agenda byegaana funawo omulayiza kozi kati atandise tulimba buli bireeta akwate bayibuli togenda tulimbalimba wano togendangayo ayinza okugamba nze bye nayogedde wali sinnaba sigendangayo kati na wano wuno atulimba tulaba ndi ku live ensi yonna endaba jajja Bajjo kasita omusajja anaaleeta bayibuli tujja kukkiriza nti byayogera bituufu naye nga tewaliwo bayibuli tetugenda mumubuuza nze ntemye amala aleeta bayibuli Buchaman wayingira ndiye ni aleni badde mu lockdown yani abakubiba amasimu bangi teacher Bajjo bannaye musibye mutya je tulisebo je bale sebo mukulu Bucha osibye otya bulungi sebo sibye otya ngenda kusooka nkubuuza ekibuuzo kimu oli mweteefuteefu okudde ewaffe mu NUP okubeera nga tukoledde n'ekikumi kubaffe abantu beno tuli bantu ba wansi tetukozesa bantu ba ssente olina kisobola tokisobole ate nze nzirina tonzizeemu bulungi balina ebibuuzo byazibakubuuza naye ng'oyita wala njagala onziremu point wayagala zikize nti nina ssente otugambye eri olinayo akantu kwofuna akatono naye ffe eno tetulina deneke tuwa tuli ku mwoyo gw'omuntu wa wansi tetulina nange nina organization
anti otugambye eryo inayo kulwaki ate eryo kajjayo fe mukulu bajja ali awo ateekako live eno n'ateekako TV eno ey'ensi naye ng'ali ku data we gwagenza okwetikkira omugugu n'ateekako ensi yonna nga tafunyadde 10 kiva mu NUP n'asomesa abantu be ne tumuwuliriza kati gonna kisobola ekyo nange nja kugula airtime nteekeko nange nja kugula airtime ne data nteekeko mullo nekyalwe twagala bwetu Bucha bw'oba owulya wafunye omutima n'oloota nga wafunye abantu abakwetoolodde awo ng'olaba gw'oli bulungi ng'olaba bo tebalya bulungi tebalya kumpuuta evudde mu NRM twali tukusaba ekintu kimu beera eyo lotwegattako gukuluma omutima buli soko osomesa abantu abali mu kitundu kyawo wona abateeka mu layini ofune bayibuli naye nga tetwagala dde olinnye kigere mu NUP yadde ku ofiisi okuyita mu NUP yaffe tetwagala nnyo bantu ba butwa waffe okitegedde ssebo kakati otugaye buno Bobiwine kidoowo si buli muntu mbu simanyanga mubanda mu lasita wa mugeto agenda kugamba nti Bobi agenda mwesibako tukimanyiriza okuba muntu wo naye twagala ate kubanga omuntu wo w'okulusegere watuuka ogenda okunuuna omubisi gw'enjuki mu NRM gy'olaba oba nkikugambe etya Bucha mwana tukuyinako obusungu tubadde twagala osooke weebakeeyo osooke otuleke totwegattako nnyo osomesa abantu abali mu kitundu kyawo okubuuza ku kyaliwo tekitegeeza ate mukuwanga tusobola agenda mubongako tekitegeeza tusobola agenda mubongako bajjo oyo omusajja ali mweteefuteefu okujja ewaffe nga talina yadde kyagenda kufuna ngenda kusomesa abantu abo abamwetoolodde Uze bwobuuza muntu mukyamu nze ndi wa TV mutadde ku ntandalo mwe mwesalirewo eno TV yammwe bantu bawansi abadde asaana okuba entandalo oyo omwana oyo kubanga ebintu byalimu tetwagala nnyo bambega sanga ompulirize nze mukasuka wammwe mwabasalawo bamwe bananyini ggwanga nze buli kyenkola mpulira kumanyi kuno okuva nakolakati abantu mwabalina okwesalirawo bamwe mukkiriza temukola ki ate tumukkiriza yadde waba ulya yaloose n'awulira nga bamunyigiriza eri gy'ali abeere wasooka asomesa abantu awo naye lwetukusaba busabi tabaako na live zaakola tabaako na bantu bakyaza aba NUP oyo mbega agira atulekamu kale mubuuza obakabo n'abala bateeseeko wuyo bwate bwateesezza oyo sebo wangi muzzukulu nkuwulira kakati munenage kyemputa omuntu abeerako nakyaliwe waliyo kyali nga wa kisiru kati goli kyali wa kisiru ogamba tobeerayo na boyiwo gweobusungu obulina ku nze ng'omusungu mukuyinako nnyo ku muntu anyigiriza omuntu wa wansi Bobiwine kituufu kyaliwo ate nze pulezidenti w'eggwanga nze sinze pulezidenti w'eggwanga sinze pulezidenti w'eggwanga nange nzize kugamba kikiriwo taata w'abaana owulira nkuwulira nange sinze nfuga eggwanga nange ndaba basomye budget ne bakola buli kimu ne tulinda nange ninga era ggwe tome kwenoomera nnyo mwana bajja omulala asooka mubuuzi kamala okumaliriza wano mala okuyiya amata g'abantu jaja Bucha yo kati mubere mu order kakati le gundi masanyu dako ayani FK kaddeko le mawakyagula naddeko jaja Bucha obulamu bwo bulungi kati tuleke kujajinga kubanga ffenna tuli bantu teri akebera mutima nenge ekituufu ekiba nti wasazeewo kuba gw'omanyi ne katondawo kino kyo kiri mu mutima ffe tuli bantu tukoma kulaba olina ensonga ze zaali zakutwalayo naffe tulina ensonga lwaki tuwagira sayidi eno naye gwe obanga muli wakedde ku makya n'oloota n'olabira ddala amazima ffe tuli bantu abamu tujja bbeera mawegawo bw'obanga okomyewo n'otwegattako abula sigenda nga tunyigira buli omu kubanga ne bajjo
yalaba bulabi mazima n'akomawo wa gye tuli abantu abanyigirizibwa. Tetujja kubeera ku ekyo mbu ate simanya tukunyiigire kubanga wagendayo olw'ensonga zo olabye amazima ekituufu kiri mu mutima gwo wakati wo ne Katonda. Ffe tuli abamu tuli beetegefu okwaniriza eno ewaffe